Faadi TV kitalo Kadama asse Omwarabu ensonga evudde kuki nina kubambikuwa byonna maaso nina kusaba subscribing ate ompereka video kano like kongere okutambula bagita Faadi TV jimba ne updates zina value buli kade buli sawa ensonga za Kadama asse Omwarabu Kadama asse Omwarabu bannange essawa zina moligano kigatandika okutambula ku mitimbagano ku mukutu gwa Phoenix browser yugi n'omukutu gwa Facebook Kemali agatambula Kadama asse Omwarabu oluvannyuma adduse n'ava makage ensonga evudde kwagala kumukabasanya asse Omwarabu amanyikiddwa nga Nakitende Jamila myaka 28 egy'obukulu yasse Kadama mwana mwala ogolingira mu kifaananyi Nakitende Jamila myaka 28 oli mu ggwanga lya Saudi Arabia ono asse boss we Omwarabu kitegerekese nti Omwarabu abadde agezaako kwagala kumukwata kumutusako gwa buyisa maanyi Kadama kyavudde yeerwanako ono amukubye ekintu ku mutwe kugamba kibatebeeza okuba nga libadde ejjinja lyamukubye ku mutwe Omwarabu afiiriddewo Omwarabu afudde amanyikiddwa nga Muhammad Ali Sharif yabadde boosi wa mwana muwala ono wabula musajja mukulu Muhammad Ali Sharif abadde mufumbo wabula omukyala abadde yagenzeko ku mulimo ng'anaatera agenda kukomawo bukumi kudda kandowooza musajja wato oba kyekimutuuseko ate okwagala ate okabasanya ate Kadama tewalina kumanya naye Kadama yeerwanyeeko amanyi ebiseera ebisinga bakadama bano batusibwako nnyo ogw'obulisa amaanyi nnyo lwakuba abasinga bambi tebeerwanako olw'ensonga nti aba ayagala akalimo katono yabiganye Nakitende Jamila yabiganye agambe nenda tojja kunkabasanya amukubye n'amutirawo era essaawa zino Kadama ono anoonyezebwa poliisi y'eggwanga lya Saudi Arabia bali mu kumuyigga ebitundu byonna bino ebiriraanye ekibuga kya Saudi Arabia kugamba mu Saudi Arabia mwonna bali mu kumuyigga era essaawa zino ngemali agasinga otrendinga ennyo ku social media Nakitende Jamila akoze amawano okukakana ku boosi we n'amutta ne wamma gwe nga gwe wereza comment gwe olaba Jamila kyakoze kituufu Nakitende Jamila kyakoze kituufu ye gwe bako kyotisa bako comment gy'obweza ndabe ng'oteesa ki ku kyo naye nga kitalo nnyo ekyamusajja mukulu Muhammad Ali Sharif kitalo nnyo ekyamusajja mukulu ono abadde boosi wa Jamila abadde agezaako kwagala mukwata mukabasanya tusako gwa buliisa maanyi Jamila ne yeerwanako ono amukubye ekintu badibadde ejjinja ku mutwe n'afiirawo Muhammad Ali Sharif era poliisi y'eggwanga lya Saudi Arabia ezze makage n'eggyawo omulambo Muhammad Sharif amakage gabadde galiraanye n'ekibuga ky'eggwanga lya Saudi Arabia ekikulu gabadde gakiriraanye era poliisi ezze n'eggyawo omulambo gwe bagutwala mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ery'eggwanga lya Saudi Arabia era essaawa zino poliisi bali mu ki bali mu kuwenja mwana Nakitende Jamila yonna gy'ali bali mu kumuyigga mu buli ango beetaaga bamanye ali ludda wa mukazi wa Muhammad Ali Sharif yatuuse dda maka byazuuse dda byonna era asinze okuteekamu nnyo amaanyi okufa okulaba nga poliisi ezuula mwana muwala Nakitende Jamila bataddemu nnyo amaanyi okufa okulaba nga bamuzuula yeekweseewa alazeewa omanyi ebiseera ebisinga Abawarabu nabo bano si bangu bannange g'amazima bintu byogerwekokko si bangu kyovula ebiseera ebisinga omuntu watukira okulabika nga akutte ekintu nyakimukuba ku mutwe kiraga nti kibadde kisusse nnyo Nakitende Jamila twali tumanyi nti anabakuba video kakola ku TikTok tukafune naye talina video n'emu gye yakozeeko okuva wali amaze okutta omusajja ono yawuzeewo gambi bali mu kumuyigga mu ggwanga lya Saudi Arabia Nakitende Jamila naye nga kitegeerese nti kampuni gye yayitamu kampuni eya Security Link information kusana mawulire agatambula galaga nti yayitamu kampuni eya Security Link zimu ku kampuni zitwala ba Kadama mawanga g'Abawarabu Saudi Arabia wana ate bagamba Security Link emanyi n'okutwala abaana mu mawanga g'Abazungu ggwanga lya America Canada nayo etwalayo bannayuganda bye bagenda okukola kugamba tulinze biki ebinaabivuddeyo mwana Nakitende Jamila naye nga tannaba kubaako kugamba tannamanyikibwako mayitirege kuva lyasse musajja mukulu Muhammad Sharif naye ng'ensonga yavudde kwagala kumukabasanya Nakitende Jamila yabiganye ebya Muhammad Ali Sharif okubanga amukola ki amutuusaako gw'obulisa maanyi n'agezaako okwerwanako yamukuba ekintu ku mutwe ono yakakanye afiiridde ngenda kusaba subscribing ate osigale ng'ofolinga Faadi TV ensonga zibali mu ggwanga lya Saudi Arabia essaawa zino zitrendinga nnyo ku mitimbagano ngenda kusaba subscribing ate osigale ng'ofolinga Faadi TV kitalo nnyo kya Muhammad Sharif kya Muhammad Ali Sharif naye nga bambi bitambula ku side naye nga Nakitende Jamila ye bali mu kumuyigga poliisi bali mu kumuyigga
bali mu kumuwenja nga nsenene essaawa zino naye nga bambi bye bitambulatambula. Musubscribing ate musigale nga mufollowinga bagita Fad TV yo jimbane updates zina value ate ziba zijja ku updating zijja oba zijja okugasa gemali agatambulatambula essaawa zino ku mitimbagano. Mwera